Nawe waliweereze kajanjalo. Toyimisangako ku mukazi n'akajanjalo kenyinyi kayimuka. Kabanga omutima gw'embogo. Atigeka nange engolo. Eyo wansinga wayimuse. Naka style akakumazisa amangu ye. Je kazimba we kati kazimba. Noga omuntu abadde ki. Tuli akafuka. Sike katuli ateke bakuziniramu. Sibona n'amabere bonna gayimuka. Kanene kakaluba kazimbye. Omanyisi nawe kajanjalo keereze. Kati nina kumala kulaba akajanjalo keereze n'entegera. Ate olina okukola ebisitula akajanjalo. Abajwe negabanga kape buliriza olugambo. Akajanjalo guzimbaga gwe bataddemu ebigimusa. Mwama gwe omuntu gulina ebanga kobra guyimu ne kaddeno ne kakufumira funa musonga zotegera. Position ki olina okumanya ne position. My name is Kamago and I'm the face of this channel. Please thank you so much for watching and subscribing. Don't forget. Position gentandikira mu ne position nga bwe mateka ku position yo mpedde kawedde mu game over. So oina ka style akakumazisa amangu ye. Je kali. Ngakasaba kakola bwe kati. Yiga omubiri gwe. Kati ka style kyakakumazisa. Bwena woli omanyi ka style omukazi kakyusa n'ogamba ha kaweddemu. Wano singo. Wano siyitawo. Ngomukazi wakakyusa omuntu omukulu tamanyi mubiri gwe naye awoza gundi tolina waka gwe naye wenyini teweemanyi mubuulire kinze wano omusomesi then agatteko busikiru bwe nga nawe omubuulire koze embiri gyaffe gyeki si gyegimu ajja kujja kukola ebyakola nankinga kangwe tebikolera abantu abo baagala obbasuna amabeere n'olisuna n'olisika n'oliruma ajja kusuna ebbeere okuba enduulu. Eriyo n'abakazi abamu nga baagala obenga omukuba akuba ku mabina. Je bali babyagala kati yavaayo wa nankinga nga nankinga ayagala omutula. Ne babeera nga abali mu gundi. Nga bali mu lutalo babanga abalwana. Ajja bikologa omusajja abadde. Kika gwe tobyagala gweyagala siro and stage kamasaji kadde ku kirala. Tumetiri y'abasajja abamu naddira akajanjalo k'omukazi n'alyoka n'akatakula. Oyo namufunako n'olowooza agenda kulima gundi golo nakatakula bwati nonga mubadde ki okuli wafuna ku musajja nakutakula akajanjalo nga kikinyi kaali kakaluba nnyo kisi nga ye tekiniki ye nga yamanyi bakutakula akajanjalo nga bamulaga akajanjalo gye yava ne bamugamba kano bakakwata ku mukazi n'akwata ekyo ng'alina amaanyi oba yali makanika ng'amaanyi gali mu mikono muno akayisaako nga ayisako olugalo lwennyini lukaluba yakuyisa akajanjalo yakussa mangi nega namugamba kakatogera okulya akantu kakuluma waliwo n'abatamanyi kakomba aluma kalume ng'alinga aluma kachwingi gamu n'akaddako n'akaluma n'amabeere bagaluma nze kabaatazi nayita nze entalo z'abasajja n'abalabako ekimala kati nafuna nkwata obulungi tombuulira kati oyo yakutakula akajanjalo n'owulira obulumi wamugamba otya namugamba binnuma nze kuva dda njogera nze tebankola bintu bibi n'ensirika nze njogera namugamba binnuma wamugamba ti bimuluma n'akavaako dda ate kati mukwano gwange dda twali bya kito ku university ajja wattu naye nga bambi tamanyi ng'alina amaanyi mangi ng'ate nga bayita kimanyi amaanyi mu kisenge tegalya hanze bwe basimala kutuuyana simanya nti nnyumya kaboozi oyinza okutuuyana naye nga omukazi gw'otuyindako yetamaze nga gw'obikoye naye nga yetamaze okimanya abakazi bangi tebamala nze mbadde kasaapulirayo oluseereraseerera gamuga gaziya abatali ready nawe kati omuntu akola atyo okunyumya kaboozi bw'aba ali ready omuwulira Peter wuyo alinga omukazi bw'aba alimye kankule kabata omukazi bw'aba alimye n'akajanjalo kenyinyi kayimuka n'akajanjalo kayima kabanga omutima gw'embogo bannange kikubudde kayimuka bajwe ne kabanga kape buliriza olugambo kati naye waliweereze kajanjalo nze nemanyi nkubuulira eyo wansi nga wayimuse obanga kape buliriza olugambo ebeera etya bwekyo esitula amatu
Nekati bwe okwata n'owulira amazzi abatali ready. Omuntu bw'aba ali ready eyo wansi wonna n'amabeere gonna gayimuka gonna gayimuka. Kati nina kumala kulaba akajanjalo keereeze n'entegera. Ate olina okukola ebisitula akajanjalo. Kati okalabe ojja kawulira nga ne size okabadde we kati kazimba we kati nekazimba noga omuntu abadde ki omujanjalo guzimba ngo bataddemu ebijimusa mwama gwe omuntu gulina ebanga cobra guyimuka bwe guyimuka bwe gutu noga bakishino akataka bade we kati tomaina je kafuruka nga kanene kakaruba kazimbye okumanyisira akajanjalo keereeze. That means toyimisanga ko ku mukazi. Bera nnyo busy mu nzikiza kati. Kala bade ko kakwata ko kawulira nga kakyuse size. Nakavudde bakati kenange ngolo. Nakalinge ngolo bali wano. Ngomjanja mubere mukola mubera wone mwepika tino jja nemenyira pika bikino njemiya no tuyanyira ku mwana wa bento ina byokola. Kasi abulolo. Ata abasajja mwachikwata mungane mloza ntino kuba ne waye nende chechi. Amanyi tegera singa embazi yewaata. Kigeze n'abasajja balina buwayo obutono bawooma. Kisana okusize yo y'omukazi. Ayinza okuba alina katono naye ng'amanyi okukakozesa. Ng'amanyi okukakozesa ne kaddeno ne kakufumira funa mu nsonga zototegera. Nekakudda mu nsonga nekamuka wa. Akubukira bakalo tufudde. Nsonga zino zitandise. Musajja awooma alina kuba na waya nnene, musajja awooma abeera atya. Musajja awooma alina kuba na waya nnene, musajja awooma abeera atya. Alina kubanga amanyi okukozesa kyalina. Ate kabata kankubuulire. Omukisa omubi ne gukwata ng'oli muwala n'ofuna omusajja ategeereza ensonga z'omubiri ne bw'aba mwavu omwagala. Ezo ensonga zizituwaza. Jasi lwakuba amanyi eby'omubuliri. Eyo condition bagita digmatization. Obeera digmatized. Ogitegedde condition. Bagita digmatized. Fenna oyinayo omuntu omu ojjukira nga mu buliri yakuleka tokyategera ne bw'ofumbira n'odda ewalala osigala omujjukira. Buga mu myaayo yamba gye bali ne n'ofuna omukisa n'omufumbirwa nga ye bbaawa awaka ng'ensonga z'omubuli naffe abawala mulimu abawala abalungi mu buliri ng'okawala kakambwe ng'okalyako olumu n'osigala ng'ogamba akaana ako nga wallayi ne bw'oliyagala abakazi bana omutima gujjukira kali akaana kakambwe nange nakafunako ng'akusigalamu nga kamutawaana. Kati n'abasajja bwe bato gye bali bw'osanga omusajja kankubulira abasajja n'omusanga ng'amanyi ensonga z'omubuliri ayinza okukyankalanya obulamu bwa buwala ayinza okubeerawo talina kyakuwa kasajja kaavu kakopi naye ng'akasajja kakola ebintu n'onoonya ssente n'ozikawa. Nange nakalina kakawala jjojo kakawala kawooma naye nga keezi kati nga wankugamba nti no abasajja bonna bebamu abantu abamu tebamanyi bakola kyova olaba impact esigala ku bantu one few be basigala no yakusigala mu mutwe abo abasajja abo n'omusanga mulungi mu buliri ate ne kakutanga ng'alina ne kasente obufumbo bujja kuwooma tolina gy'olaga. Waliwo bano ng'omuyamba buyambi omumuwa eriyo omusajja ng'oyamba buyambi omuwaako kyebali akutaddemu ssente nnyingi ng'olina omumuwaako n'abeerawo be basinga abantu abasinga bali mu bintu basajja bye baagala tebabaagala babayamba buyambi obbawaako ng'omusajja yakwanye kajjukira ffe abawala omusajja ajja nakwana n'akulagira ne mugenda okulya ebintu nga nayi tawooma ng'omusajja tawooma n'omulekerayo kasita ayina keya naye nga walayi tawooma. Omusajja awooma yabeera atya bannange? First of all omusajja awooma aba ategeera ensonga ategeera omubiri gwo akukwatako obukwasi bwoti n'otategeera nakigenda mu maaso mu dduniya. Tumejjojo ntuyana n'eminyira ne gijja nga ndi mu kaboozi. Otuyana bikingani gogo bakazi kibobeera nabo n'otuyana emirimu. Amanyi nina manyi nze eno njaga eno ndiyo n'akatambala ka face tawulo kabe nesimule.
Mwema sinaba kumyoka maaso na kuva mwinira simanya ati nanyumiza akaboozi. Nze nina ebizibu jjo. Kachichi. Nganyumya akaboozi. Nanjagala kulaga ko. Oyizo tukola bina mukazi watu natamala mwete mubimenye kabate kintu botategeka mukazi the beginning amanyi kwenda kukosa tekagenda kola. Kati omuntu akola atya ye? Oyino mutegeka oyino kuyikoteka omukazi eddakiika 3 ziteeke walinga za kutegeka mukazi. Bakuli kwata bulungi kulwagira bulungi kukombako wano ezo eddakiika 3. Eddakiika 3. Omutegeka tuba okufuluka. Nga ndi awo bwe nnuuna ekigambo. Oli awo oyinza okugwa bakuli okumala eddakiika 3 n'otuyanirayo. Eddakiika 3 nga ndi awo ndi mukomba wansi. Lwaki nedda? Eddakiika 3 gw'ozimanye teziggwako mangu. Otandika mpola n'omuwa masaaji n'oleta bulungi n'ojja kabina n'okaba masaaji mpola mpola. Makati mu bisambi otandika mpola mpola tunagenda ng'asumuluka mu maso. Nga sina byakola ndi awo kwera. Kati byebyo by'olina okukola. Ng'enankalingira eri awo. Si byakupapiira just because weeri tekitegeeza bambisi buli kaseera ezaffe ne bw'ozikwatako makati of the day ne bwe tuba stressed wabeera wabisi. Yenkula yayo kiringo gamba nti akamwa kabamu amalusu nekitegeeza nti nno omuntu ali ready. Ali wabeera wabisi buli kaseera. Oli muntu mukulu okimanyi nti n'akatuli akafuka si ke katuli ate ke bakuziniramu mukwano ondeka. Mame ekigambo nga kinene bulala. Ate katuna ki? Ale tudde mu biology basomesa. Ogamba akatuli ke bamukola ki? Ke bamuziniramu. Fanga lyo obutuli bubiri. Kwata endabirwamu bw'oba tomanyi. Kwata endabirwamu otule buti. Osooka oyikeyo wansi wafaanana batamwekeberayo. Abamu batiisa era banne endabirwamu ne yeekanga. Olina okuyigayo n'anulayo keberayo. Nze ffe twatulanga ku ndabirwamu ne tulingizayo bwe tetufuka n'okufuka tulabe amusulo oguvaawa olabe katuli kyakavaamu omusulo ojja kulaba yote ebiri akatuli k'omusulo kali awo kumpi. Sikalabangako nno. Kati oba oli ebbakuli totunayo ffe mwana bye mulya. Kati akafuka sikakomba bwe mbangu ebbakuli. Nachoka idi etwala mani wanasi kutoka banake bizibu byerere choka mana tofuna yo mugabo gwibba kwita maina byo mulya mazima oluba bakuli gajudde ensundo ataawo ngwanye bakuli ekiro kati ngwe bakuli nga nina akatooki oba nga bakuli yani jokwa maka toti wetegereza ati Tobolo kulaba kyekomba sikomba waddugala. Bane muyige ensonga zammwe mujja kuswala temujja kujja n'omukoze ebibuuzo mubenga abataasomerako ddala. School fees ezo zonna. Kwata akalabirwamu ositame weesome. Ate kabata omuntu olina okweyiga nze bakuli yange ngimanyi bweri manyi wookwata n'engwe eddalu. Omanyi bakuli bweri? Olina okweyiga. Abantu abasinga kato osubira omuntu atamanyi mubiri gwo ogusanyusa. Nze manyi okwesanyusa. Okwesanyusa otya? Nasooka nekola experiment manyi omuntu wakwata neva mu mbeera. Kakada omanyi wekwata n'ova mu mbeera. Nasitira kwekwatawo nina kati ankwatawo namusomesa nti nze okwata wano. Kati waawa kujja mu mbeera. Sijja kubuulira kubanga si wuwo. Jojo oli mukwano. Akwatawo yamanyiiwo. Wow, kujja mu mbeera. Oyina okuyiga. Honestly, people have to learn their bodies. Oyina okuyiga bbeere ki? Dino ebbeere lyange ery'oku-right kambwe, ery'oku-left lireze. Era bwe mba nyasumuka maakomba ku lino. Lino lye lirimu ekirusu. Kati bw'ebbeere ki erikutisa bbalaza? Lino oba right. Lino eri eno? Kati kamera eri bweti. This is right. Kati omusajja waakunuuna kulina ebbeere wansi ng'oyiika. Siika. Ndikuyiika. Niba
Kamaleka mbabulire, the problem you people have. Temuna bakweyiga. Nze kabata nemanyi. Chovula ndi confident ya abantu amumbanyiza. Cause I'm very confident. Nemanyi. No mubili kwange manyi reaction. Skin yange najiga, mbili naziga. Reproduction, the cycle yange. Chovula nze sina chemira. Kabata nze sina chenkosa. Nze cycle yange njimanyi. Nesifunye lubuto myaka emeka. Cycle yange yonna njimanyi. Omubili kwange ngumanyi. Manye nakuze mfunira mu olubuto, manye nakuze sitafunira mu olubuto. Olina okuyiga omubiri gwo. It's your job okuyiga omubiri gwo. Kati naku kijo ofunira mu olubuto. Tezikwatako.